ate mukulu wange, abakungubazi mwenna nsaba kisonyiwo nti sijja kuba recognizinga mu bitiibwa byammwe nga bwe muli, kubanga lisiti bakyagikolako. Erinnya lyange ze John Sali, nyimiridde wano mu biti bibiri. Ekisooka nga mukulu w'omugenzi, ate era ekyokubiri nga taata we, kuba nze nasikira kitaffe omugenzi Joana Mirundi agalamidde Matale Kaliisizo. Njagala okutuusa obubaka obusaasira eri Namwandu, abagenzi nammwe mwenna abazze okutukungubagirako. Bano ekitalo nnyo, kitalo ddala, tufiiriddwa Tamale Mirundi. Ndi budde nnyo mu famire. Maama waffe yatuzaala abaana 7, 2 bawala, 5 balenzi. Wasigaddewo omuwala omu nange omulenzi, 5 bagenze. Kitalo nnyo, tufiiriddwa kinene nnyo. Nayogeddeko ekirungi maama waffe akyayowo, nayogeddeko ne maama ekiro kuba nabagamba bamusibire mu kisenge bamubuulire, naye yabagaa njagala kwogera n'essali, era nayogedde naye ekiro n'agamba nti senga mmwe ababiri temubaddeewo balinziise ne Tamale, naye bwe mubanga muweddewo nga nze nkyaliwo, wakiri nange bankubanga ennyundo ne banziika n'oyo asigaddewo. Yabadde bulumi bw'amaanyi nnyo, era neniridde okgenda okumulaba, simanyi ddala bw'ali. Tamale abadde mpagiruwaga mu famire yaffe, outspoken nga bw'abadde, ayogera ebigambo ye nga bw'abiraba, ebinyiiza abamu ate ne bisanyusa abalala, naye ate nga abadde wa buvunaanyizibwa. Kikulu abadde ayagala abantu, abadde ayagala abaana be, ate nga naffe bakulu be atussaamu nnyo ekitiibwa. Kufiirwa kwa maanyi, sebo tubanna tufiiriddwa. Njagala nga nvudde ku Tamale, njagala okwebaza ku lwa famire. Okusooka njagala okwebaza bwana mukulu ono okutukkiriza okusabira wano. Bwe nasembeera okwogera naye ng'akyakonsatinga, nabadde neraliikiridde ssebo ndi consultation ziyinza okugaana okuvaamu amawulire ag'essanyu, naye ssebo webale nnyo effort zonna zewakoze. Njagala okwebaza abasawo ab'ekisubi, ombadde ne mutabani waffe Jereva Tamale. Abasawo batawaanyizza nnyo kubanga mbadde mbabuuza ebibuuzo buli kaseera ebikwata ku mugenzi ono, nga ne bwe musanga nga si musanyufu nga mbabuuza ate olwaleero mwamukoze eki, ng'ali stressed. Era olwasembayo baŋŋamba nti muganda wo alabika ali stressed ne famire, kubanga ndowooza temubadde nnyo naye, abadde abeera ne ku social gondezaabwe zebabeerako, abadde abeera ku TV, abadde abeera ku rediyo. N'olwekyo nza mwadifunye emikwano gye gy'abadde abonga najjo, bajje batuule naye, banyumye naye abeere mu gurupu ye gy'abadde abeeramu. Mwalabika famire tabamanyi. Engamba famire wotatumanya ffe twakula naye. Nabagambye kiki ekijja okumuyamba.
so ebiseera ebisinga abadde ng'abeera munyiikaavu mu ddwaliro gy'abadde naye ng'oluusi tomanya kiki kibadde kimunyiiza naye abantu abasinga ng'oluusi taawone mu myaka gyemaze ate n'abalwadde bennambudde ndabye abantu bangi nnyo omukama bayise ng'era mu bulwadde babadde banyiikaavu nnyo naddala ku bantu be baagala ng'abafamire baabwe noza kiba kyebikiro abalowooza nti agenda kuleka abantu abo so abasawo ab'ekisubi bakoze omulimu munene nnyo twagala okubeebaza nga famire njagala okwebaza ofiisi ya pulezidenti Pulezidenti Museveni akoze nnyo okulaba nga ataasobola mu batamale era twebaza nnyo abantu be yatukwasa be tubadde tukolagana nabo nga famire ate ne state house njakusaba omwami Bojjukulu Looza waali wano aweevingireko abantu akoze omulimu munene nnyo okutugatta ne state house ate ne munnamawulire we owa pulezidenti era naye atukoledde bulungi deputy police secretary akoze omulimu munene nnyo oza naye waali ayinza okwebirana atubuubirako abantu abo tukoze bulungi nnyo nabo okulaba nti ofiisi ya pulezidenti naffe nga famire tutuusa ku bwetaavu bonna bwetubadde twagala pulezidenti yatuwa offers 3 era zonna zituukiriza okusooka yatugamba nti biiri zonna ez'eddwaliro ajja zimiitinga era zonna yazituukiriza n'azisasula pulezidenti yatugamba nti omulaba nga obujjanjabi obuli wano bunafu nga mwandyagadde Tamale agenda ebweru ekyo nakyo mukimbuulire Tamale atwalibwa ebweru olwokubiri Tamale lwafa ekiro twakeera mu miitingi ne representative president bwe yatusindikira okujja okukola evaluation ku Tamale abo bakyetaagisa okugenda ebweru era ndowooza badde balindidde lipooti ate ekiro ekyo Tamale n'afa ekyali ekyokusatu pulezidenti yatuwa welfare okuyamba families nga mutabani we bwali mu ddwaliro era obuyambi obwo butuuse bulungi nnyo mu families ne batajulirira n'olwekyo olwa famire mwebaza yeebala nnyo okuyamba mutabani we ekirundi nti n'omugenzi nandiwadde omukama yamuyise naye yagenze omutima gwe mutukuvu mulungi eri pulezidenti kuba nasobola okwogera naye ku Sande alyoka afe ku Lwokubiri nanga nti mukulu wange mbadde nyombesa nnyo pulezidenti Museveni yagaana okunyamba yansuula ku jirikiti naye ate ku ssaawa evannyuma ate akomyewo nannyamba n'olwekyo ndi mwetegefu okukola omulimu gwonna pulezidenti gwanampa nali ŋŋaanya okukolera mu kabineeti ye nali ŋŋaanya okukolera mu bitongole bye naye kati nzikiriza nja kuddamu mukolera ekyokubiri naŋŋamba nti bulijjo ŋŋamba ndekeraawo omwenge nagwo ngumaze mbadde mu ssomero njize era kati ngenda kuddayo mpulakitisinge byensomye era nemukwata mangalo nemugamba munange singa wali okkiriza olubereberye wasanga tewandituuse wano naye kirungi okitegedde nava mu ddwaliro nga ndi musanyufu era ku Mande Saddayo kuba badde mulambula buli lunaku nga ndi mukakafu nti bagenda kumusiibula naye laba bwenzirayo ku Lwokubiri ku makya ate nensanga situation nga ndaba
So twagalira okwebaza abaana bakoze omulimu munene nnyo kulambula taata waabwe ate n'okubeera okumpi naye buli kaseera. Oyinza okuzaala abaana n'obanga ataazaala, naye abaana bano babadde nnyo ne taata waabwe. Era obadde basanga oluusi nga bamu bavaayo na ssaawa nga 5-6 bali ne taata. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera ne taata. Twagala okwebaza abo bonna abatusizizza okuzana ebitundu ebirala. Omukama abongere bwetaaga. Njagala okusembyayo ebintu bibiri. Ekisooka, abalina emyaka ng'egyange mwasomako obutabo bwa Hadley Chase. Nozaalooza ku muntu alina emyaka gyange nti yasoma ku Hadley Chase. Omusajja oyo yawandiika obutabo bwalinga 200 oba 3, naye nze nasomako 10. Naye mukomu ku katabo ako aga the dead stay down, abafu teboogera. Nakaagala nnyo akatabo ako. Njagala nziremu ebigambo ebyo ssebo bwana mukulu. Abafu teboogera, boogerera bwogerere. Newaddeyo okutuukirira omuntu yenna Tamale gwe yanyiiza, nsobole okwogera naye asonyiwe Tamale. Bantu bangi ndozadde balumwa banyiiga. Waliwo institutions z'olaba sinnaba kulaba ku lisiti y'abantu abagenda okwogera oba abawadde obubaka, naye olunaku lw'eggulo bwe naviiriddewo mu kitabo nabadde sinafuna bubaka bw'emmengo. Bannaffe bayinza okuba nga banyiivu, naye nze ndi mwetegefu okusinkana Katikkiro mu layini eyo ya the dead stay down. Sigenda njogere naye ku lwa famire n'abo bonna abalala ababulira nti abadde abayisiza bubi, tusobole okumalawo ebintu ebyo. Ate munnaffe awummule mirembe asobole okwebaka gy'alaze nga bwe tugamba nti rest in peace. Ekirala, waliwo contradictions. Sebo Father, nasobodde ekiro kino okuwuliriza ku butambi bwa Tamale, naye akamu so ne munnamawulire omu akwogeddeko ku makya ng'agamba nze temuntwalanga mu Kereziya. Kakati ne bampuliriza ekyo temuntwalanga mu Kereziya, naye yakimalayo atya? Temuntwalanga mu Kereziya, Father Kiibi okumpita akalambo. Sebo asomye wano si Father Kiibi, bwana mukulu gw'osomye, n'olwekyo teyagaana kumutwala mu Kereziya. Ekyo njagala okukijjawo. Ekisembayo, abo n'abadde bamunyiigira. Ffe nga bakuze naye Tamale abadde asaaga nnyo, ate ng'ayagala nnyo. Ndowooza yatiizinganga nnyo banne ku ssomero ne bimunyumira. Kakati nga waliwo ffe ababadde naye ne tuyiginowalenga ebintu ng'ebyo ne tutabitwala nti bikulu. Gwe ssebo, omuntu wagambira nti munziikanga nnyimiridde n'omutwe ne gusigala ebweru. Kakati omuntu oyo ng'ogitwala nti kiri serious, era kyayogedde ali serious, era ng'okyabukulu ekyo tekisoboka, kubanga tewali ajja kusobola kukikkiriza. Ne bweba gavumenti ejja kikkiriza, ne bweba famire tejja kikkiriza. So omuntu ng'oteza kumutwala serious n'oga nti nebyakwogeddeko nebyayogedde bino, n'olwekyo sirikola kino sirikola kino, na Tamale mirungi. Ye bw'atyo bw'abadde, era ffe tubadde tumutegeere.
nze ndodde naye ebbanga ddene kubanga mukyala wange atudde mabegaawo bawuubire ku bakulaba. Omukyala oyo yasooka kubeera ng'asoma busomesa. Bwe yagenda mu practice ewaffe n'alaba Tamale nga mulamu naye ate nga mugezi. Bwe twalabagana tufuuka ab'omukwano yaŋŋamba nti ewamwe eyo oyinayo mutoowo Tamale, musajja mugezi naye mulamu, naye tumuleka mu kyalo kubajja kufiirayo. Mbadde nkusaba omwami we tumuleete tubeere naye mu kifo ky'omulekera bakadde baffe. Tamale twamugjayo ng'ali 7 primary 7 ne tubeera naye ebbanga lyonna, n'okugenda okuwasa yava waffe mu maka gaffe. So Tamale abadde musajja mugezi wagonjebwa naye byayogera ng'asaagasaaga nnyo. Ssebo ffe nga famire ate eyange kati John Sali omwaka guno Mukama toyinzaga nti atukoze bubi, naye ate tufunyemu obuzibu nti ojjukira bulungi ssebo omugenzi Father Dr. Songo. Omugenzi Father Dr. Songo yadda ku mukyala, aba yali yadda ku mukyala. Bwe tumala okujjayo Tamale eka, nange namugamba nti muku akuddako muleete tubeere naye. Twali tetunnafuna abaana abaffe biological children. Nemugamba n'oyo muleete mutoowo era ne tubeera naye nga tubeera n'abaana abo bombi, Tamale Memuli n'oyo Sonko eyafuuka Father Sonko. Ffe tubakuzizza era ssebo ne Father Sonko okutandika mu seminary e Sentebag yava mu maka gaffe ne tubeera nabo abaana abo tubakuza. Tamale n'afuna obuvunaanyizibwa obw'amaanyi n'akolako ne President's Office. Father Sonko n'afuna n'obwa dokita era abadde musajja w'amaanyi nnyo. Naye Father oyo yatufaako mu April omwaka guno. Olwekyo abaana baffe bombi bwe twatandikirako nga tetunnafuna abaana baffe biological children batugenzeeko. Kubadde kufiirwa kw'amaanyi nga famire, naye tujja kusaba Omukama atukwatireko tusobole okuguma. Ate Omukama yatuwa abaana baffe era ndowooza mwe bali wano naye tujja balaba oluvannyuma. Bane mu nsonyi Father obadde olinawo wolaga nsonyiwa bwe mba nnandazze nnyo naye mbadde nteekwa okwogera ebigambo ebyo. Neyanzizza nnyo abakungubazi ebirala tujja byogerera ekaliisizo. Omukama bampeera omukisa, omwoyo gw'omugenzi Omukama aguwe ekiwummulo eky'emirembe ate naffe atugumye. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.